Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuziza ku nnyo mikwana nabagambye ndi Uganda tuli eno mu nsozi waffe munabayo tuli mu nsozi ndi wana ne kadama munnange besisinkanye mutulaba olw'ennongolo obusereti buluma naye kansubire nti nno okutubulira ku mannya go tekikuyise bubi amanya gange Nakalyango Madrin kadama omulongoose owe Saudi ana Saudi akuyisiza etya Saudi tempisiza bubi nkulaba akanyirira munnange nkulabira ddala ya tuli eno abamu gye tubeereyo ne tukoggera emirimu gitukyunya goleka tegikukyunyiza nnyo bannange kadama yogerako amazima amazima buli kimu kyekyo bannange naye genda okole sente okomewo osirike tukole sente tusirike ekyo kikuyisiza kitya kusoomoozebwa kiko kisanzeemu ekyeyo okusoomoozebwa kwenkisanzeemu kuntumirizanga atuma omwana omuto wallahi naye engeri gye namanya nti nagenda kunoonya ssente ekyo neŋŋuma neŋŋamba kya kiseera ate kimala ne kiggwa amiina buli kimu n'okigumira obwana ne bukutuma omuto obukulu nati bonna baba bakama abo ate munnange twanona ssente oba toyina kugaana olina okugondera bakama abo kuba be bakusasuza bwe kiri embeera yaayo gwe ng'omuntu ekuyisiza otya kuba nkubisamu akafaananyi awo nga wakatuuka ekiyumba nkitegeera kaakati embeera yaayo yasooka n'empisa bubi n'endwazaamu n'endwala nenamala n'engimanyiira n'entereera nkomyewo ng'obulamu bulungi sirina buzibu bwe nfunidde alhamdulillah munnange kati bakadama bannaffe abali eyo oyinza kubawa ku magezi ki okusobola okulaba nga nabo bakomawo nga balamu nga ggwe oba nga ffe bakadama amagezi genyinza okubawa bugumiikiriza omanyi obugumiikiriza buwanguza bingi omuntu buli lw'obeera nga oli mugumiikiriza owangula bingi yesu tufunamu obuzibuzibu ne bakama baffe naye obugumiikiriza okusobola okutuuka ku kyoyagala ekyeyo kino kifunyemu birungi ki ekyeyo kino nkifunyemu ebirungi bingi ebirungi nfunyeyo mponya obupangisa alhamdulillah kansubire nno vidiyo eddako ogenda kutubuulira butya wakola okusobola okulaba nga owona obupangisa obwo kuba bana bangi bali eyo ku kyeyo akola naye ng'agamba mu butufu nze naakisobola neetaaga rentals naye naatuukiriza ekirooto kyange amiina tukuyina landiredi kyemanyi nti nengeri gye waakamala okuzimba ogenda natubuulirako ku bbeeyi y'ebintu byonna kuba kati waliwo omuntu ng'ali eyo ye yazimba dda nga bbeeyi yali ndala waliwo omuntu ng'ayagala okuzimba ebiseera bino ng'era bbeeyi eriwo ndala kati kijja kuba kimuwa ekifaananyi ekirungi webale kukola mukwano bananga opangiza tebuwoneka fuuka landiredi nakyo si kintu kyangu alhamdulillah kati ogenda kudda ku kyeyo batogenda kuddayo essaawa eno nkyayagala okuwummulamu kyanyumirwa Uganda male kwegamba okukola ne sente zenfunyeyo yesimbadde eri nga nkola naye nkyayina ebirala byenjagala okukwasaganya singa biba biwedde ngenda kuba nkirowoozaako amiina kati sabe ya Allah akkirize bakama bala kati abadde babi n'omulundi bakama bange mukama yampa omukisa bakama bange nga bantu balungi sibafunyeemu buzibu bansiibudde mirembe era mu butuufu natuuka bulungi ate nga tukkaanyiza mpozi n'ekirala abaana bambuuziza ebibuuzo nina vidiyo gye nakoze ne bambuuza ebibuuzo bya paasipooti biki nyinza okuba nga kati nze ndi mukadde mu Uganda nga gwe oli mupya olina ebyakuyambye okuyitawo ku kisaawe tugenda kuba tusharingako nabo mu vidiyo eddako insha Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nasale okutuuka ku
kibiina ekyomusanvu. Abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi bakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.